Okimanya amajini gye gali? Sikimanyi bulungi. Noiso ki. Zebrad nze mbonekerwa. Kale yali omuyaye. Yali mafia. Ze penje nali nga sirumizibwa naye nga ndaba akabuto kolaki? Kupinduka akabuto kapinduka. Naye nga baba naye leero naasula. Mbala neebaza omuntu najja mu kirooto. Nangamba zuukuka obudde bwe buno. Zuukuka obudde bwe buki? Bwe buno. Bwakitonkanga nawe. Ate mbumanyi. Nze nali sifuluma. Omanyi okufuluma kwentegeeza kugenda mu ttooyi nali sifuluma. Endala ku makya ngenda mu ttooyi nfuluma. Tandise okufuka. Ngamba nonno sijja kuta sawa mwenda ezo. Wali otuuyanyeeko ebigere ne bitandika okutuuyana we biti. Wali otuuyanyeeko ng'okulukuta amazzi. Otuuyana okuba mupiira kati nno nga ntuuyana nzenna nenkamuka. Kiro kamuka. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Mukama atuwaludde, Mukama abikoze. Mukama abadde wa kisa gye tuli, atuwadde chapter empya mu bulamu bwaffe. Mukama abadde mwenkanya eri obulamu bwaffe. Mu mbeera zonna ze tukoze ne zimulaga nti weewaawo olina otwawukanako, ayongedde kujja gye tulina kutukoowoola. Mukama atujje mu biseera ebizibu mu kaseera akazibu. N'atukomyawo n'olwaleero nga tukyasobola okubyogera. Nga tulina mbale mu maaso, amannyo Mukama gakyawera, engalo, obugere n'ebitundutundu ku mubiri gwaffe ebirala nga bikyali wamu. Ebinyigiriza tebibulamu, ebisoomooza tebibulamu, naye ate jjukira yatukuutira buli kadde era zaatukuutira ng'ayita mu byawandiikibwa nti gwe bw'onsaba naawulira, gwe bw'onsaba naakwanukula. Era oluggi lwange gy'oli luggule. Konkona nga bw'oyita nze buli kadde wendi. Abeerawo mu kaseera ako nga buli omu akusuddewo. Ne mu kaseera ako ng'olina ekirwadde ekizibu ekikulya. Abeerawo takuvangako. Bannaffe bangi bwe tufunamu obuzibu batandika otwenyinyala. N'okuwa ensonga lwaki tebalina kukolagana naffe. Oyo afaanana bubi, oyo takyasobola yava ku mulamwa. Awo no mu kaseera ako ye wajjira n'agamba luyima waabwe, jangu gye ndi. Kwata akafuba kagwemu, naye ate akafuba ke ffenna tumanyi kategeeza kuwona. Buli bw'okagwamu bw'oti ovaawo toli kyekimu. Weewaawo neebaza Mukama yatuwa MR Life era ndowooza yatuwa ekintu ekyasinza okuba ekikulu mu bulamu bwaffe. Eddoboozi lino bwe likutuukako mu ddiiro lyo, kye tukuutira kiba kimu, kyakuli sharinga, likomentingako, nalirayikinga. Bw'omala okuliraba, n'abalala bawa omukisa oguliraba n'oguliwulira. Bwe neegatta nze naawe ne tubaffe tulituuka wala, era ensi eryololera ku bibala byaffe. Village Basket campaign mwe tuli gwalina ekintu kyonna ky'otakozesa, saati, ngatto, jangu mu kiseero kino obisuulemu tubyongereyo eri bannaffe.
banji tebambala ngoye bayita bute, banji tebambala blouse masikati, banji tamanyi na nika ngeri gibajambala, banji tebasenya, banji balira ku ndagala. Gwe ekintu ekyo olaba kyonna nti nze sowaani eno sikyagikozesa, bulangiti essuuka n'ebirala sikyabikozesa, so kituleetera ku 0700 346827 ku 0700 346827 oba netukikimaawo wooli olwo neffe netukyongerayo mu bantu abakyetaaga. Ndina omukulu buli kimu akikoze era neesiimye nnyo okubanga olwaleero ndi naye, amaloboozi ge ganzizaamu essuubi. Weewaawo omukulu wange nzenza okulaba kale sebo obulamu bitambula bitya? ompadde surprise boss style kiri kitya? ompadde surprise amanyi ogalaba? Ngalaba. Amanyi ogalabye? Why? Byonna nagamba omukisa guno omanyi kinkezezza nneeno nenga kali ngende ndabe kula bongo nkubidde essimu nga ngamba tulina okudda amanyi gye twagajja kuba amanyi gaava wano ssebo okakasa nkutidde essaala zafubutuka eno okundaba nga nina akamwenyumwenyu kiyita kyawe obaddewa owaaye olubuto lwa olulabaku va ku maanyi ga Katonda. Ze nkugambye va ku maanyi gani anti oba oleega bwoti nga yagewusa nga yakola ki? ogewusa kyeki? Okugewusa ng'akyusa olutambi nga lugewusa bwati goba oleeze okuba just okuba omamirira inaakulaga nti kyakwetaaga okyalina kyolina okukola ki? Okuggusa okukakasa. Soko nyumiza olutabaalo. Allahu akbar. Olubuto olufuuse olubuto natunula olubuto. Nga lwereze linga lukoba lwa gita. Abaana baleega. Abaana baleega naye nkubuulira Katonda muggulu. Teri kisinga Katonda. Teri kisinga Katonda. Nze njogera ndi mugumu. Nva wano nfubutuka wano. Mbeera ndi awo ndi ku WhatsApp wano. Tumaze okukola interview. Ne tumaze ogikola awo. Mbira ku WhatsApp omuntu omu contacting oba yali ava America awo. Sijja mwogera linnya. Ngambuuzaawo nga mugamba wendi wano obukuluma nti bunnuma. Nga ngamba naye ekintu kyewavuddeyo okwogera Katonda agenda kusumulula. Nga mugamba wangi nti Katonda agenda kusumulula. Enamba eno gyevudde wala okutuuka ku simu yeeyo. Ate ng'ennamba ngiraba America. Nangamba olinamu obudde ne mugaate obudde bwali bumbuzeeko nzewe nti sirina kye nsobola kwekolera. Nangamba kati zimirira tusooke tusabemu. Nga nzimirira ng'omusajja muteeka mu loud speaker nga nkuba enjiri. Nga nsabira. Twasabira nno ddala. Abantu abali mu America bamanyi Katonda. Nkutidde. Bali manyi baba bamalayo kasaba tuukayo nga bamusuuba. Omalayo wa Katonda omalayo obadde kiggu. Tubite emboozi. Omusajja tusaba nga ngamba otumaliriza nga ngamba kati ngenda kuteeka mu gurupu yaffe. Naye kyolina okukola kwatabudde nga we tuba tusaba okola ki? Obeerako nga we tusaba Katonda ajja kukola ki? Biyita byakusaaga. Banno banno mu kifo ky'okunywa ebidagala byange jakudda ku bantu bano bwe ntyo kati munange nga tutandika kukola ki? Nga mbeerako balina tayimu zaabwe ze basabirako nga nzuuka ne nsaba si eyo ke ennamba nkugabe ennamba zava mu nsi ennamba zafubutuka eyo ggwe toyina kufa okyalina gwobadde kine ngamba kikine ennamba nga zifubutuka abandagiridde bapasita abandagiridde kugambye nga abantu balwana abantu bafaayo abantu banjagala nnyo bannayuganda bakyalina omukwano abantu balina omukwano balina ettima abantu balina omukwano abantu gye bali abalumirirwa abalumirirwa abategeera ensobi abalumirirwa abategeera nti beezudde gye bali abantu eyo abategeera Katonda abategeera erinnya lya Katonda ate n'abakkiririzaamu nti okkiriza nti ekkubo livuddemu liri bantu bayitirivu balina ekisa bannayuganda temwalimu bazungu bannayuganda beerere bannayuganda
Sibana Uganda gye bali abalungi abayina ekisa abantu just nti abantu bakoowa okitegeera naye abantu gye bali abalungi abatuufu abakubira abakugumya essala nafuna mpitirivu WhatsApp atasobodde kuba ku WhatsApp okwo nga ziri okwo gendo bandagirira abapasita abatali abasukka ndooza nga mu 10 gendo wono gendo nawe nali sibulirangako naye mupe namba zaabwe nga bampa nagezaako bakubira abamu nabacontactinga nga abampita naye ng'obusobozi nali siina nnyo bubamalayo nga bamu batukwasaganiza ku ki ku ssimu naye abantu bansabira abantu banjagala abantu banceekingangako nti osuza otya oli otya maani kale nensigala nga ŋŋamba nti Katonda nga tannakuvaamu Katonda agaba chansi Katonda agaba chansi nze ssanyu lye nnina gwe tomanyi gwe nze ssanyu lye nnina nze bula tegenda kusinza omutonzi ono essanyu lye nnina tomanyi wenkuba flashback emyezi egyo gye mbadde nenkubamu kati weekend gye ndimu kati nina kumwebaza okumusinza bula lintu lidigululabako olulabako esaala essuubi omukwano essuubi esaala mukutambula wano soko tubulye details bakugamba nti bannange kubanga ffe twalina bye twali tulowooza byonna byalimu sitaani yali awo sitaani yali awo kati nga nakunyumiriza lwakuba nkyali musanyufu wegumye tubulire enjiri essanyu ebalibwaya Katonda abakusumuludde essanyu liba ki pitirivu nze tonyumiza nnaku nina essanyu kamwenyomwenyo kokka ke nnina ate n'akaludde okakulabako gobadde ki essanyu lyereere byonna byalimu bitya bapasita baba batunulayo ne bagenda ebuziba balaba ki badokita balaba ki Katonda akuyisiza ddala nno Katonda nno alina ebintu byakola ayisa engero ze oba ayisa amaanyi ge mu bantu abantu bali awo naye abantu tubanyooma ate kuva dda bakoleramu balunzi abantu tubanyooma abantu bali awo Katonda ayita mu bantu nombeera ndi awo kugamba ebintu byali bingi nnyo olugendo luwanvu nnyo muganda wange yaffe olugendo luwanvu kyeyajjira lutemeeteme njagala mukkirize nti Katonda gyali ate Katonda akola Katonda teyeebase eri abanaku be ekyo njagala okuutira buli muntu ali eyo atulaba nti Katonda gyali Katonda just fa bamwewala Katonda gyali nze ssanyu lyokka lyenina naye mwebaza ebiwanvu bino bitutemeretemera abantu obujulizi babufunire ddala mumaliro gaabwe mwenna abandaba njagala kusooka kuba essanyu libadde limbuganye naye njaga kutwala omukisa guno tusooke tusabeko buli omu asiriikirire buli omu asabire mutima gwe ekimunyiga akisabire mutima gwawo kubanga nze nalabako nzize kuwa bujulizi kale tuzimirire tusabemukko ne buli omu asabire mutima gwe Amina. Kati munnange omanyi Katonda ono kiri kyegambye nti ayitira mu bantu botasobola kukola ki kulaba nali ndi awo lumu nga bintabuseeko olubuto luganya okukola ki pain abantu bankubidde amasimu abantu tusabye tugezaako buli kimu tulabe nga tukola ki tuzuula kiki ekinuma ng'ekinuma nga tekitegeerekeka
nze penje nali nga sirumizibwa naye nga ndaba akabuto kola ki kupinduka akabuto kapinduka naye nga baba naye leero naasula lweyongera naye kati natambula amalwaliro mangi nnyo natambula mu biseera ebyo natambula naye nga nze kyenasooka okutegeera nti Katonda nasaba nnyo Katonda okumpa amagezi n'okulaba ewala. Nasooka nenkola zisikaani ezo. Nakola sikaani nga buli sikaani gye ngenda bagamba ekibumba kirwadde. Sikaani ekibumba kirwadde. Nengendako ne kino sikaani eno gye beebasaamu omuntu n'obeera muli ng'ekebera buli kimu. Sikaani eyo ya bbeeyi naye nazimirira nga ntaasa obulamu ne ng'aka ngende enkola ki ndabe ki ekikola ki muganda wange simanyi sente gye zaavanga naye abantu bankugambye bannyamba abantu badduukirira abantu gye bali era mbeebaza nnyo naye nga nenkola sikaani eyo sikaani egenda okuvaayo nga wallahi teri kinnuma balabaga nti ekibumba kirwadde sikaani nga terina kyeraba ngegamba tekibanko kirwadde ekiwakanyizza sikaani ng'erabe sisitimu yange yonna nnamu sisitimu nnamu sisitimu ki namu kidini kibumba kyenali mmanyi simya biki mawuggwe byonna nga bikola ki nengamba ki kino kati awo bwe nazibukira amaaso sikaani lwakuba nzireseeyo waka naye zikulaze zinakula enene bwe ziti neŋŋamba aga Katonda mu ggulu Katonda wonvaamu ku luno oba ompaddeyo kuba Katonda sikaani ebyuma byammwe ebyabazungu bino teyina kibikola ki Katonda kati ndi kuggwa neekutte ggwe gwalina pulaani munnange nga nsirika kyatwalira nno ndowooza ng'ennaku nga ngamba ki ekinnuma anagamba wange kantandika okusaba katandika okukola ki katandika okusaba kuba sirina kinnuma sisitimu yonna nnamu naye nga wandaba engeri gye nali nkoze nga mpeddewo munnange nga ntandika kusaba ntya nga ntega zirediyo ezo ezisaba ez'ekiro eyo mu matumbi g'obudde ekiro sawa 9 eyo 11 nze nga ntunula nga nsaba mutonzi wange nze simanyi ddagala mutonzi ki lyayisamu oba lyayita mu lediyo oba lyayita muki nkubuulira alaali Katonda wange nze manyi Katonda wange nange osaba bwonywa biri ddagala ebiganda binakusangangako ebyo nabivaako nenga kati Katonda gwosinga okukola ki gwosinga okumanya ne mukwasa omwoyo gwange n'engalo zange n'omutima nemugaa byonna biibyo nzize nkomyewo ewuwo nze nge teri ssaala empitako naawe teri kusaba kumpitako Katonda wa amagero nze Katonda namulabako ndabika nali neebase lumu bino byowumulamu n'owumulamu nanti nze nali seebaka nnyo nti neebaka embulizeeko ng'omuntu wasobola okukola ki jjukira neebakira sayidi luba lunzitowerero situka mbeera neebase omuntu najja mu kirooto nagamba zuukuka obudde bwe buno zuukuka obudde bwe buki ate mbumanyi obudde bwe buno zuukuka mu kirooto ozuukuka nzuukuka mpawamuka nti zaali ssaawa 9 neeti nakubirawo mavivi ku ttaka ngateeka ku gundi yange rediyo eyo nga ntandika kusaba bukeera enkya ku makya nze nali sifuluma omanyi okufuluma kwentegeeza okugenda mu ttooyi nali sifuluma
Ndala kumajo ngenda muto mfuluma. Tandise okufuka. Ngamba nonno we sijja kuta sawa mwende ezo. Sisobola kuzita. Wali ddagala ndifunye lya sawa ki? Sawa mwenda. Ze tosobola kunnimba kintu kyonna. Ogezezzaako amasabo, ogezezzaako eddagala. Gwe ntambudde rasita. Ntambudde. Wowe n'omulogo gwe bakulagirira ejjinja. Ntambudde. Tavumuddewo bayimbi woowe. Sijja mwogera linnya naye natuukayo. Ate nga naggaana ne gawaayo. Ng'anoonya bulamu. Gw'obeera onoonya obulamu totunulira ki? Kaŋŋende tugenze tukubye abansabye ssente abansabye eki. Naye nze njjukira nange nali mutambuze mu basawo nga sinnalaba Katonda. Kati nga omufere mulaba nakulaba. Okitegeera. Kubuulira reality ate nkulimbe gwe sitaani omumanyi. Wali mutambuze mu basawo okuuma maaliyo na tutumu. Kuuma newe okuuma bikigu biki. Bakuwadde yirizi bakuwadde okuŋŋaanya ebintu by'ekisirusiru. Byonna natambulayo. Waliwo oli yanze waddanga abaniga mwebeereremu. Ngenda ebandagira omusawo eyo kalangala ninnya eryato nzikiridde. N'olubuto lwo? Yamaani ate nze njagala bulamu kitange. Omusawo yagamba ndeete kutureti y'amagi, ndeete butto, akadomola ka butto, ndeete ennyaanya. Negamba ndeete ekikebe kya bisikuiti, bokisi za bisikuiti. Ate nga ono gayaga kunkola mu dduuka storage. Musisi wa Rolex. Abasawo bali site. Kati oyo omusawo yeta bubuukirawo ne ngamba ono kawaana agenda kukola dduuka ndowooza. Siddayo n'enzirukayo. Ate waliwo nangamba ate kati nze ate nkolera mu gundi leeta embuzi, endiga, enkoko enjeru. Mugamba ebisente nga nnyingi. Naye oba toyagala kuwona gwokola ki? Nze nkwambulira wano eddakiika kati. Olubuto lukakkanye n'enzirukayo ne ngamba gw'olimba. Waliwo yasinga ate okunzita yasaba ddiba lya ggoonya kati ne mubuuza eddiba lya ggoonya n'alijjawa. Genda ogikwata ogisalike eddiba va muzannyo. Yali anzise. Tozimanyiyo gye ziri ekalangala. Ku myala eyo gye ziri omwana omuwasi onaagikwatira. Obadde ki? Kwegamba ebintu byotulira nti tuli mu kubula. Era tukyabula. Tukyabula w'otamanya maanyi ga Katonda kudda eri mutonzi yakutonda. Okyabbibwa, okyalimbibwa, oba kikuyita kuferebwa. Ojja kwemalako ebibyo. Naye ng'eddagala liri eri. Eddagala enkubiriza buli ali wano. Eddagala liri eri. Ate otambula nalyo. Kuba lyo terikuvaako. Omanye ekisiikirize nga kikutambulirako. Naye olwakuba nti wabaawo ekisiikirize kino ekyekizikiza ekyo tosobola kulaba tikisiikirize kintu kiramu. Naye ng'ekisiikirize kiba kikulaba kiri ekituufu. Kiga atomedde. Labalaba. Taba ensiriba bwagyesibye bamusala emisale. Maama bakusala biki? Ebyo nonooza bulwadde. Ntalo zotamanyi. Nonooza ntalo, nonooza bintu. Bipali. Kale so wenva nengabi nenno kambiveemu. Nkunyumiza nno kati saawa eyo ey'omwenda eyo. Blood natuuyana. Waliwo tuuyanyeeko ebigere ne bitandika okutuuyana we biti. Waliwo tuuyanyeeko ng'okulukuta amazzi. Tuuyana okuba mupiira kati nno nga ntuuyana. Tuuyana nzenna nenkamuka. Kiro. Kamuka. Lwakuba tolina munaye siina bujulizi bwe nsobola bbawa. Nti oba nalina obudde obw'erikoodinga. Naye okutuuyana kuli konko. Olw'okutuuyana ng'olowooza ki obulamu bugenda. Ndi kusaba. Osaba n'otuuyana.
bifuluma Katonda alina amaanyi, Katonda alina kye bayita amaanyi, Katonda alina miracles zaakola. Natuuyanira okumala ennaku 3 olubuto nga lubuze. Ekiro 9 essala yakabi eyo buli afukamira ssaawa 9 n'asinza omutonzi aba alaba Katonda. Katonda aba alaba ku ssaawa 9 aba teyeebase. Olubuto lwakubonyaabonya, wuuyo mbizinga, wuuyo jjinja, wuuyo ogenze mbasawo, ogenze wasaba ennaku 3. Amazzi agaali mu lubuto oba eddogera lyafulumira mu mubiri? Lyafuluma nga ntuuyana, nze yali atagenda manju nga ngende manju. Omala bangi katogenda manju? Olubuto twalulaba lwepika myezi na myezi. Nga olya ne nga tofuluma? Sifuluma. Nga nfulumamu katono naye nga si nnomo ng'omuntu yandifulumya ennomo. Okitegedde? Kuba kiri kyali kibonerezo. Oli eyanteekako ekibonerezo yali ndowooza ayagala kunzita mpola mpola. Naye munnange Katonda ng'akyakwagala, ng'akyagala otuuse information oba okuyamba oyo yenna ali eyo, tasobola kujjawo. At least akuwayo omukisa. Yenanyini bulamu. Yenanyini bulamu kiki kye nagambye agewusa. Agewusa gana anasooka kuzza wano ku layini ki. Bino bijja biyitawo buyisi nga yalina wakutadde. Otereere owenenye. Zibulali nze nali naawe nali mutamiivu nnyo. Teba kunyimira. Naye ojuju nagambako nonkudaalira oŋŋamba biki bukula basaankaaga noŋŋamba watya noseka muganda wange naye kati n'oguteekaawo waguvaako omwenge. Tondeetera bikubwa tisinga sadduse dda mu kamera kangende nnywe. Buladi Katonda gyali, Katonda wabanaku alaba asumulula. Ze naawe mu bakazi ng'omumanyi naawe. Okuba Katonda amponyeza ebintu bingi bankeberwa buli bulwadde nga sirina. Nze ndikawerette. Wafuutula abakazi n'entandika okwekengera nze ndikawerette omanyi yingi n'empya kati. Bajaji yaki? Bajaji osobola ogiteeka kwenu naawe. Gwe ndi mulamu Katonda sitasinza oyo. Abantu okwetoloola ensi yonna bazze mu inbox yo. Bantu kugambe ne kati buli muntu gwakyewuunya. Nze waliwo bambalirako ennaku. Nange namuwulirako oyo. Nti oyo awedde. Basooka wiikendi. Awedde. Naye gwe omanyi Katonda. Nze nga mbiwulira ate ngamba naye bannange. Kyokka nze munywe nnyo. Kiki naye ate neebaza nnyo neeyakinkola. Ate nalitegedde Katonda. Saalitegedde era nalibadde mu kyaki bya bigundi ebizikiza ebyo. Otambulira. Nalibadde awo. Nze nabo ngekukola ekintu ate kimpisaamu kinaawe. Okugeya obugeya nti oba ofuna ekizibu kifune ate binkwatako. Naye muganda wange kino ekintu kyempiseemu kino kimpadde okuyiga nti essuubi gye liri. Essuubi obulamu gye buli obulungi. Kati buno obulamu bwe ndi mu buladi mbunyumirwa nnyo kubanga sina kimpitako. Wali obaddekaawo obuli obulamu bwe nalimu obwange obukadde ng'obudde bukya ne buziba nga sina kyemmanyi. Ate nina obudde obutunula nga nakubiddwa dda navuddeko dda. Ndi mu nsi yange nga nze obulamu obudde bukeera ku makya nenkwata eya bbiya nenkuma omuti gwange sigala paketi nga we Sebo, nyabo, mwana wa
katonda wenna ali eyo eno yera Bongo Charity Foundation tukola art for charity nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi okutonaatona ebisenge ne art nga jjayo endabika y'ekifo tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Sigala nga biki okitegeera ng'obudde bwange kati zinaatera okuwera omwendo omusiraamu ayaziinye mayirungi okitegeera kati uzigera okuwera saawemu ng'ankyaliko byebyo bye wawuliranga ontegedde ndi mu kizikiza ewaka naddayo ntya naawe nga nina okuyitako mu kutemesa bingi nnyo ebizibu ebiri awo oddayo nakikazi nina okuddayo n'ekikazi ositudde yeah, of course osmilinga ng'era by'oŋŋambayo buli kanaku ekyo kyalinga mu mateeka naawe siddayo waka nangalo era nejjusa nnyo bino byenina bino byenenkuba nedda tobyejjusa omuntu wona abimugamba nti gwe ekyo kyolinze nakiri obubonero ojja kuba obuyina sinsobi era mbadde ndi wano nje neŋŋamba naye bino naye sinsobi nina enkovu gye nina ano ku liiso eri wano beriwa eri wano wano buli wemba ŋŋenda kulemererwa njijukira enkovu eno era enkovu eno enfuukidde enjiri mu bulamu bwange eno enkovu gyolaba eno sennyenge eyankwata nga tudduka tubbye emmere Allahu akbar senŋenge ono yanneewunyisa nnyo yakwata kano akantu k'okulisa akawulwa eriiso n'akakwata mu bw'ati n'alyabuluzaamu bw'ati naye teyakoona ku liiso neŋŋenda nga kino kiri eno ne kino kiri eno ekyeriiso twali tubbye katamu ka mmere mu kudduka saabala nti kaseŋŋenge waliwo kaseŋŋenge baali baateeka tekalira kanene twakayitamu kati mu kudduka wano nenirabira nti tulina okukutamamu nekakwata olaye katonda walina amaanyi tekayiwa liiso katonda alina amaanyi so blood essaawa zino ndaba buli kimu ekiyita nze katonda sira kyensobolamu wa mwana sijja kulimba buli kimu akiyiseemu oyise mu bulamu omuntu bwe yandikyasinza okutya kubanga excess nze nali badman naye ate bwe nakutunuuliranga nange natyangamu byali bikolobero bingi natyangamu neŋŋana naye kati awo so abasemberera ate nga nange nali mmanyi nti ndi badman naye bwe nakutunuulira bwe nti neŋŋamba kati ate abo bwe mba badman nze nsaaga bano bakafulyu so waba bintu bye twayogera bingi nnyo excess naye waggulu wa byonna lwekyo kye nakuutiranga era ekyo kyesuubiza naye kugamba nti wate katonda bwakuwa obulamu obulala ne tukozesa obulamu bwe tuyiseemu okwongera okuyambako bannaffe obutabula nga ffe twali twabula excess onywedde omwenge okozesezza enjaga weebaze ku bakazi weetonyeetonye okubya ekikonde otambudde ensi eno buli kimu okikoze abavubuka bangi abali myaka gyaffe n'abali myaka gyo basaanawo mu ngeri eyo y'emu gwe gyowonye abaana abato basanga bakozeseza ebiragala bigala bimalawo abayimbi akakunyizo ke kamu ke batambuliramu nti atandika ku makya n'alya ku jirungi menu tekyuka n'amaliriza ng'atemesezaayo ne ku malaaya amututte ewaka bakikola okuva ku mandi paka ku sande ensi eyo anti yensi gyegamba ekizikiza watya ng'ofuusa ambasada noyambako bayimbi banno n'abaana b'eggwanga abali eyo watya Katonda akutadde mu mbeera eyo nga yali akupreparingira kino lwaki totandikawoko organization kuba abantu abakubira amasimu gye bali bakyagoberera bakulinze lwaki tutandika organization ey'okubuulira enjiri n'ey'okusensitizinga abavubuka okwewala ebiragalaga ekintu kye ngenda okukola
buli muvubuka ali eyandaba ngenda kutandika okutambula mu ghetto ndowooza ojja kubeera ongobererako. Nze nakugamba from the word go nti omuntu yenna aliwo ku lw'obulungi w'ensi yaffe ne ku bulungi bwa Katonda waffe nze mamabegawe naye totambula butambuzi kuba nange ensobi gye nakola bwe nali ntandika obuweereza buno nasooka bukola era kyova obuweereza buno nze naddamu nembuyiwa kati ndi mu buzimba buto nga obuweereza obuli wano tubutwale Kamengo nga tuli little bit organized nze natandika abantu be bampa amagezi n'ate ekirungi gwe nnina nti ate amagezi abantu ge bampa nga ntandika nsobola okugakuwa tusooke tufune obusobozi ofune erinnya ly'organization. Naye ng'okimanyi byonna ebyo obyogera amagini gyegali. Amagini gyegali okimanyi amagini gyegali? Sikimanyi bulungi endowooza eyo nti simbi naye kati obudde bwendimu buno nkyerwanako kitegeera njagala guno omubiri gutukule guno omubiri tegunnatukula gulinza okukwata ku mulala ate ontegedde guno omubiri njagala nveeyo nga nzaawo obujulizi buli wamu ontegedde ezo zonna zorganization zonna tugenda zikola tugenda kutambula mu abo bonna mu makyaki abantu baliyo mu makyaki abantu bangi baabula naye njagala nze ndoota noloota sinnawona oloota ki nze ndoota Katonda agamba sinnawona nkyalina okuwona nze zizijja sikyondabeko nkulaga amaanyi gaki ga Katonda nkyali mu kyaki yange nkyali muki kyaki esawo omwenda njagala ompeeyo omwezi ogwo gumu olabe nti Katonda gyali nze nagulako oluggi bingi nnyo benjagala ebyo tunyumye obujulizi bingi nnyo wegala kwetta muganda wange nja bikubuulira kasooke nnwanise kino bingi nze Brad nze mbonekerwa kale yali omuyaayi eyali mafiya Brad ndaba oluyimba lwa gospel Brad kugamba ebijini ki amagini gyegali amagini gyegali ate tutambula nabo amagini niyo yemibi egitaagaliza okuwangula nsi eno naye kansooka empone saagala kwonoona ddagala lyange kasooka empone esala yange kanjigumireko naye kasendera enjawulo ogiraba nze ngenda kudda nkuwenga obujulizi ngenda kuwa obujulizi obusinga kati ngenda kuddamu okundaba naye nga saawa gye tulina banaye mwenna abali eyo bingi byenkyaleeta mukubonaabona kuno kwenkoze eki naye ate nkwenyumirizaamu nzudde ekkuba eki enamba yange y'essimu eri 0756 06 59 0756 06 59 76 0756 06 59 76 jogeza na maanyi Katonda gyali weretako episode gye nnakuwa nga sisobola nongamba kati nwanira bulamu era nezino enviiri zino ogenda kakasa toziwoni ngoizo zitiisa nezikulekera saagala oizo zitiisa nezikuletera tekiwalaata gwe ndiko amaanyi ngenda kufuna cepe zicepe zijja Katonda tokyalina kyonnimba abantu bali eyo bapasita abalina abaana ba youths abalimidde ku biragalalagala mu makyaki gammwe abaana abato mu makyaki balimidde ku biragalalagala rehabilitation center ziri eyo abantu bali eyo mu maka gaabwe bayogedde n'abaana baabwe okuva ku biragalalagala babifuula mmere ndowooza kyekiseera abantu nga mmwe mukyaleko ku makyaki mu conference z'abayouthi mu masomero okusensitizinga abaana about drugs ne bapasita abali eyo bwe bamala okuwa ekigambo baleeteko n'abantu nga mmwe
okunyonyola ku bantu nti okutegeera essaawa ebbiri mu lunaku okutegeerera essaawa ebbiri mu lunaku tekikola makulu. Bannaffe bali bategeerera dakiika 2 mu lunaku bangi. aba yakadde engulu bwadaga mumpe bbiya. Ontegedde abayimbi bangi bagenze mu mbeera bwekyo. abaana abato abayimbi si bokka si bokka kugambe ekizikiza kiri mu bantu. amajini gali mu bantu. Gugenda gakunyumiza episode eddako eno episode Katonda byampisizaamu kuwa bujulizi kubulira bantu kubulira nti Katonda akola mugana Katonda gyali era nti kyeyogedde kituufu nnyo kuba kati nze ndi example ndi victim. Ate tewali muntu abinyumya ne bikola amakulu nga victim. Nze ndi victim. Mwana ebintu byempisemu okuzuula kino kyendi kati kinene nnyo. Eno story nene muganda wange kyewankugaa tugera tugitemeeteme enebe ya bujulizi bujulizi kuwa bantu nti Kayemba ewaluli nti ale Kayemba ewaluno mupya yakyukamu si kukyukamu yakyukira ddala omutima mulongoofu mutukuvu amazima gyegali naye amazima bagatukweka. Abalina amazima abamanyi amazima bagasigaza gali mu bobo ki munda naye ate amazima gyegali. Singa bugwe nti singa nti kyali nti buli omu yali asobola ng'azudde amazima n'abulira ku mukwano gw'omukuumu ng'amubuulira amazima ago okimanyi ensi eno esobola okukyuka. Nze bakwano bange 2 kati baba bampita na mulalu bawulira Kristo wembabuulira okusaba era waliwo neyaŋŋambe golimbo ena gye wagenda nemubuuza ate nga nsiiba naye wano mpeera naawe twalira tunazonganga naawe gye twagenda kyoga ninaye awalala we nagenda nti amazima gatwala obudde okutegeera ki amazima ne kulemezaamu kola ki kulemezaamu n'omubuulira amaki anti amazima gatandikira ku ggwe. Kabbiya bakaleeta nenkatunuulira bwekannyogo gankalaba ne bagamba mutwale eri ebintu byammwe ebyo. Emmotoka yange sijjiddeemu omu saagala nze nina bbeera ekizampo gye bakola ki gye bali nkomyewo eri ekibuga nkikyuse njagala kubuulira bantu nti Katonda akola ate gyali ogezezaako amalogo ogezezaako buli kimu yirizi bazikwambazizza bakusaza emisale bingi nnyo saawa ya mwenda saawa ya mwenda eyo nze yenkolera sigita bingi bingi nnyo bingi okubuulira abantu abo bajja kutegeera. Baganda bange bonna abanyamba okumbuulira nasooka zalawa sikulima nasooka bizalawa naawe abadde baŋŋamba ki bafala naye bagezi ndi mutondi serebu nina erinnya baŋŋamba ki bano bafala naye bagezi. Nze sikyanyuma muntu ayimirira ku gundi ku luguudo olwo n'abuulira ekitabo ekyo kyabuulira ekyo kyatuwaako eyo doozi sirikitu doozi olwo olunyiriri lwagira olwo mira wona gwezerawe basanga abazindaalo boys abo baani umanyi abali eyo doozi gyabikudde wewali amaanyi wewali ki ogamba gwe weebuuze lwaki abikudde waawe osobola okumbuulira lwaki abikudde oyo amwambala nagalwaliro kambikulaawo kati nno weewali ekisumuluzo era ziragambye abewaka mwe kamumpita omulalu kamumpite ki nze nkutte lino mukwate gye mwagala mulinsangayo ate nga bajja kunsangayo bagenda kujja bamala mumazi budde babumala naye bagenda kukola ki kujja ate wemba sikyagalya ato
Embazi kyakakomba kwate Katonda gy'ateresa puliri njirina mu mmotoka obadde ki wansi w'omusalaba waliwo amaanyi otidde ago agaunamya era kubuulira eyakinkola oba ntunuulira atya simanyi kuba sinnamutegera tannamundaga kyewakugambe kasooke mmale okuwona alizo mundaga kuba musaba nnyo ne mugamba mundageeko njagala akakaze nti Katonda ki yali Katonda gyali akola ndaba emisuwa egyali gibuze togiraba kulabanga wewe nakusika olususu ate nga ndaba genda bwe ruti nga lwagala vaako Katonda yanzimbye buto kolamu omulimu yanzimbye buto abantu basiibule bannange buli ali eyo ng'okyabuzaabuzibwa ng'olowooza Katonda tataasa Katonda tayamba Katonda taliiyo Katonda gyali bwe buno obudde mulabire ku nze muddeeyo ku vidiyo buli obwasooka mutunule ne ka vidiyo kano ebifaananyi biri ate mugenda kulabako kuba nkyakyuka mwekwate Katonda mulokoke mutukuze emitima gyammwe tekiba too late it's not too late ate tekiribeera never too late Katonda olujja alugula ebyali biganye n'olaba nga bitambula gwe ebintu bitambula ewange nze abantu bampeereza emmere abantu bampeereza ebintu byesitamanyi omulwadde wanywedde Katonda buli omu yatya yeewuunya mpona atya enjagala nalibbawa buli gwe ngamba takkiriza byamagero takkiriza mbaga bannaye ziddagala lyangira ssaawa 9 kale so buli alabe ali eyo gigezeeko essaawa 9 ojja kumbuulira bino si bya ddogo si byaki essaawa 9 ez'ekiro Katonda atambula mu mayumba g'abantu lwakuba abamu abasanga bafudde batamidde nagamba kalira endiga zange zino wemukyalidde ali mbakazi 3 abasuzeemu omu enamba y'essimu gibawe enamba yange eri 0756 06 59 76 tukwatagane tusabe nze nzikiriza nti Katonda akolera mwawe be banyooma era akolera mwawe bali batandise okusekerera oba batandise okusekerera tasitwanko w'amaanyi kumufuula w'amaanyi si enkola ye wadde nga akuumira oyo w'amaanyi mu maanyi g'amuwadde kuba eyo enkola ye nze nzikiriza nti tulituuka wala era tulitambula tuliwangula obulamu buno buwanvu naye ate bumpi nnyo tebumalikako awo nno wenjagala okubireku oyo omukadde gw'oyina oba gw'olinaanye oba neyibawo ku kyalo alina envi mu mutwe omukubire kajjambo sira kindi ogenda omwebuuzeeko nti yakikola atya okuwangaala n'atuuka mu egyo emyaka gy'alimu ng'akyategeera akyaweebwa ekitiibwa era ng'akyabigatta ne biba envi kintu kikulu nnyo naye waggulu wa byonna b'ogenda okukyalira bonna ku 100 ogenda kusangako 99 nga bagamba abadde Katonda gwani anyooma ebigambo by'omununuzi gwani anyooma ebigambo bya Katonda tugenda kuyimirira wano amawanga gavunname gawulire ekigambo kye naye waggulu wabyo n'atusitule n'ebyensi tubikkute wadde nga mu kusitula kwe aliba tutegekera bwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu tulituula ku Namulondo ye tumuyambeko okulamula nga buli twetunulako tufe essanyu nga naffe twebuuza twawangula tutya wadde nga ansi eribeemu masakati gyaffe tiyali Katonda na Mwoyo Mutukuvu kulwa tuna n'ensi yange mweraba